Abantu bangi bakyeyiwa okugenda mu maka g'omugenzi nga yo gavumenti y'e Mengo yafulumiza enteekateeka y'emikolo gyonna egy'okukungubagana okuzikako omugenzi. Minisita wa Kabaka ow'ekitiibwa Walusimbi yalangiridde mu maka g'omugenzi ng'omulambo gw'omugenzi bwe gugenda okutwalibwa mu maka ge Nkumba ku Lwokuna, wabeewo okusaba mu kkanisa ye Nkumba n'oluvannyuma okuzika kubeerewo ku Lwokutaano. Maama Buganda Sylvia Nagginda y'omu ku bazzukulu b'omu nnyumba eno. Mu kiseera kino mu maka g'omugenzi abantu bakyajja okusingira ddala ab'enju saako n'ab'ekika ky'omusu. Tunyumizzaamu n'abamu ku bazzukulu b'omutaka Ssebuggwawo nga bo Jjajja bamutenda okwagala kw'abadde alina okungi. Bamutenderezza okubakuliza mu ddiini, okubaweerera saako n'ebirungi ebirala bingi. Nga bw'olaba nti ekikajjo ekikuma okukula wansi waggulu tekiwooma naye ate wansi gye kisinga obuwoomi. Kale emyaka gyeyongedde Jjajja ono nga bye tumuyigirako birungi nnyo binyuma. Ye Reverend Eva Naseje nga naye muzzukulu mu maka gano agambye nti n'okufuna ekitiibwa ky'obusumba kyava ku mirimu gy'omutaka Ssebuggwawo. Ayogedde ku Jjajja we ng'omuntu abadde atya ennyo omutonzi era alina okukkiriza okwannamaddala. Nze neebaza Jjajja kubanga ye muntu eyanjigiriza okumanya Katonda n'okumutegeera era okweyanjula neyanjudde ng'omusumba. Mamala kuva mu maaso ge n'ansabira omukisa n'angamba ngende mbe mukulembeze mu byonna. Omutaka Ssebuggwawo yeddira musu era ng'abadde mukulu nnyo wa nkizo mu kika kye. Omukulu w'ekika kino omutaka Samuel Muyingo ayogedde ku mugenzi ng'omu ku babadde basigaddewo abatono ennyo abaagenda e Lancaster mu Bungereza okukiikirira obwakabaka bwa Buganda. Omutaka Nelson Ssebuggwawo olugendo lw'obulamu bwe teruggwa malojja. Omugenzi wakuzikibwa mu maka ge Nkumba ku lunaku olwokutaano ku ssaawa 8 ez'emisana. WBS ekuleetedde program ku bulamu bw'omugenzi enkya ku lwokusatu essaawa 9:30 ez'emisana. Sigala ku WBS oyongere okuyiga. Ku WBS TV ndi Namuli Rachel Ntebe.